twogera ku mukyalo Esther Nakajugo omugenzi. Bayibuli egambye teyagala ng'obutategeera banakuwalira abantu abaafa ng'abatalina hope nti eri ekiseera eky'okuzuukira. Kati ebyoyo ebyebaka kiki ekigwanira abalamu eri abafu? Bayibuli egamba nti abalamu bagezi bamanyi nti balifa mu existence. Naye abafu tebaliko kye bakola ki? Kirabayi oba omukuba emiggo oba omusagira oba omuziwa ye temukwatako ye Mukama muyisa agenze. Ekyo kyekyo nekubuuza netugamba nti abantu abo abaafa kwe kujjukiranga engeri zaabwe ennungi n'emirimu gyabwe kubanga naffe bwe tulifa basobole okutujjukira. Erinnya lya Esther Nakajugo lireme okuggwaawo. She always told us that we can have a better place. We as young people, we can start from where we are, at the age that where we are, and we can conquer the world. She has a program of Saving Innocence Challenge, and she started that work from high school. Meaning she told us always, you starting from where you are. I started that work when I was still in that uniform, and this is where I am. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.